Ate yo Ngaali 11 zisangiddwa nga zaafudde oluvannyuma lw'abalimira mu Ntobazi e Lwengo okuziteega obutwa. Wabula poliisi olutegedde bino n'esitukiramu n'ekola Ekikweweto. Katubirabe. Okuttibwa kwa Ngaali ezikola ng'akabonero k'eggwanga kwabadde mu Ntobazi lwa Kikonge Nabyewanga olusangibwa ku kyalo Nkoni mu disitulikiti y'e Lwengo ng'eno abasenze mu Ntobazi mu kitundu kino abalimirayo omuceere ne kasooli be baziwadde obutwa. Gilbert Ayebwa okuva mu kitongole kya International Cranes Foundation ategeeza nti okusinza ku byava mu kubala zingaali okwasembayo Lwengo yali mu Ngaali 1359 kyokka mu kaseera kano 11 zalusuddemu akaba ate nga n'endala zigwa mu waya z'amasannyalaze ne zifa nga n'endala zikyayiganyizibwa abantu ba bulijjo. We had a local crane census and we found there are 1,359 cranes. But of the 1,359 cranes found in Lwengo district, today we have found 11 cranes dead or poisoned. But these are the ones we have only identified. What about those we have not yet actually seen from the communities themselves? Ayongeddeko ng'okutta Ngaali bwe guli ogwa Nagomola nga bw'okwatibwa obw'engassi abumbi 20 oba okusibwa amayisa. It is highly a penalty that you are supposed to pay 20 billion Uganda shillings or else you are given a life imprisonment as a sentence. Abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino bavumidde ekikolwa kino kibogeddeko kikiwa ekifaananyi ekibi mu nsi yonna. Kiraga ekifaananyi ekibi ennyo eri bannayuganda n'abantu abali ebweru kubanga byonna ebize bikolebwa n'emidaali egiwangulibwa abaana abo abaddusi era olaba bendera gye baba bakutte ebeerako kifaananyi kino ekya Ngaali. Dick Muwanga nga yali ssente w'eggombolola y'Ekingo agamba nti ekiseera buli mukulembeze ne bannaddiini okusibamu okwogerako ati ku kutaasa obutonde bw'ensi kuba kati embeera esajjuse. Tujja kusaba tukirwanyise buli asobola okirwanyisa tukivumirire abakulu b'eddiini wonna buli we tufuna akazindaalo okuyigiriza abantu nti entobazi tuzireke Katonda yazitonda nga zakutuyamba zirina omulimu muyitirivu gwe zitukolera. Mu mbeera eno poliisi evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi esitukiddemu n'etandika ebikweweto ku bantu bonna abeesenza mu Ntobazi nga batandikidde bulayi mu Masaka. Amyuka avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu kibuga Masaka Henry Kibuuka agambye nti tebakyayinza kukkiriza abantu kulimira mu Ntobazi kuba bakizudde nti bano babulabe nga tebakoma kulimirayo wabula batta ebinyonyi n'ebisolo. Nga kiva ku mirimu egikolebwa muno mu nsaalu abantu abategeka obutwa nga tebaagala binyonyi ebyo bibeeremu. Embeera eyo tulina ogitangira nga tugobera ddala abantu muno mu nsaalu. So those ones who are in the wetlands, let them move away. Let them move away. We are going to remove all these crops from this wetland and restore it. Omwogezi wa poliisi e Masaka Atwala Kasirye ategeeza nti bayinza kuddiza Ekikweweto kuba abeesenza mu Ntobazi baziba emikutu egivaako amazzi okwanjala ne gwonoona amakubo n'okusaanyawo obutonde bw'ensi. Nga mu kino tugezaako okulaba nti baggula emikutu egyazibibwa abantu bano nga gino oluusi gye gireetedde n'enguudo zaffe okuba nti zoonooneka.